Bano abeegattira mu kisinde kyabwe kya Outgrowers Association bakumbye nga bayita mu kibuga ky'e Kalangala nga baweeranga bakooye okuserebwa. Dola tetumanyi oba dola erimu ebika bimeka oba bimeka, naye dola y'ekinazi ky'essese etalinnya yo yabaaki. Kati bwe twogerera kasooli agula siringisi 8 buli kiro, naye ekinazi we twogerera kati kiri ku siringisi 3-4 tebisinga waawo. Mu 2010 mwezi gwa Desemba ebinazi bino byagula siringisi 309 bei yali eyo waggulu. Omwezi oguwedde ebinazi byagula siringisi 391. Myaka 6 ebinazi biteyongera bya kikaaki. Bano bannyonnyodde nti okusinziira ku nteeseganya yaabwe bano balina okugula ebinazi bino okusinziira ku bbeeyi y'ensimbi y'Amerika eya dola, ekintu bo kye batakolangako. Ezimu ku nsonga oba factors ezandibadde ziyamba ebbeeyi okulinnya ye dola okubanga eri waggulu, ebbeeyi ya butto Malaysia, ebbeeyi gye batambuliza butto okumujja e Malaysia okumutuusa ejjinja ngo yawuddeko gye bamutambuliza. Ekiseera kyonna bano aba Palm Oil Uganda Limited babadde tebanyiga kintu kyonna ku bbeeyi y'ebinazi bino.